America bebe nabagamba bebe America nga buli wanywe njaya cocaine ulira Fiki Gaza ne Palaso nga obikyagenda mu maaso munange esaidi eno olira Palaso amuyimbidde bino bya banene nga beevuma munange ate wali ku ssimu era nga ku saidi yemu Bebe Cool wuno avuddeyo muganda wange alina gy'agamba Palaso ku nsonga zaabwe ne Fiki Gaza munange esaidi eno era nga ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo okikolere ddala era nga ngenda kubeera nga ntandika munange ate ne Palaso kusate ne Fiki Gaza akatambi kano Fiki Gaza yakatadde ku mukutu gwe munange ate gwa Facebook era nga boolabawo nga bakyeweereza ate munange ebisongovu wali ate Palaso n'amuyimbya n'amugamba nti no kyoba omanya Fiki Gaza bino byabaki byabanene ekibadde munange mu katambi yonna gye biggweredde muganda wange sigenda kubeera nga nkulwisaawo kansooke nkuwa akatambi kano ate ndyoke nkomewo ate ne Bebe Cool oli abana ebiwaani oli awumanyira ulira mbayogera America bebe nabagamba bebe America nga buli wanywe njaya cocaine ulira kinyerese ki ankopya na kidogo tani kado abantu bulijo bakikirizamu bacha kino ojamanye kyakugobya mu America ng'okyali muwanvu ojja kumanya kyakugobya mu America ng'olina pimpo otegera bino byabaniga bombo naye nga bwekityo munange ate wekitambudde esaidi eyo si byangu n'akamu muganda wange we batyo engeri gye babadde beetwalamu munange wali ku ssimu tebibadde ate byangu munange ate esaidi eyo kati kankuggyeyoko nkutegeezeko nti nno era Bebe Cool ku saidi yemu abaddeko ku leediyo emu muganda wange era nga boolabaawo ne purezenta munange wali Crystal Panda wali era kibadde kitambwira ddala bulungi nnyo kakati nno Bebe Cool yagambye n'agamba nti nno kye naaligambye brother wange oba muganda wange munange ate Palaso anti bw'oba oyamba omuntu gwe yamba buyambi tosuubira nti nno oba olina ekintu kyogenda munange ate omufuna mu maaso eyo just okola ki oyamba buyambi nga Bebe Cool nga kyagezaako kola ki okutangaaza omunange makati ku nsonga zaabwe wali ne Fiki Gaza jjukira nti nno Palaso abadde yakavaayo n'agamba nti no by'okuyamba ba upcoming oba ba artist nakoze eki nabigaddewo munnange abantu abamu bampadde ekyokukola ki ekyokuyiga mwana mulenzi studio n'agamba nti no kati tekyali yabwereere nga luli weebadde kakati wobeera ng'oli artist ng'oze mu studio ye olina kusasula biki n'ateekawo n'amateeka muganda wange era nga we wawulidde we byatambudde munnange ne video nagikoze n'engisaayo wano ku Jaminat Yugi kakati Bebe Cool byabadde ali mu kutangaaza ko wali ne mwana mulenzi munange ate Crystal Panda. Palaso, before he had issues with Fiki Gaza, they had something going on right now, and I told you about them having that confrontation on the phone at that same time, linking up, like they said, wow, but now Palaso came out and they said, right now I'm not giving any opportunity to any artist to work in my studio for free, based on what happened before, because he says so I mean, him looking at how he helped Fiki Gaza and right now he turned against him, so he feels like no free time. I think it's too early to do that, because first and foremost, what my brother Palaso should know, don't help people waiting for them to help you, or just help if you have to help, if you can help. Otherwise, if you based on the fact of expecting a return favor, he's in a wrong planet. He also talked about his equipment being spoiled. He said when you help people, they just use anyhow. I mean, when I got the cameras, they were broken down by artists that I gave. I mean, it's $140,000, but broken down when one of the artists took it, and I think the artist only paid $200,000 for the handler. And that broke down $140,000. So definitely anything being put in use will break down. But the most important thing is you can't stop helping. One person shouldn't make you stop helping others. There are those who really deserve and appreciate. We still have a long journey. This industry, when you get an opportunity to have a studio, I mean, hundreds and hundreds need to be in there.
naye nga munange bwe kityo munange ate wekitambudde esayidi eyo si yangu nakamu naye nga katusabe nti no ndowooza akaseera kajja tuuka bannange piisi ekole ki ebeerewo ku mwana mulenzi munange ate Pallaso ne Ficky Gaza omanyi munange music we Uganda muganda wange yeetaaga enkolagana ate wali kibeere nga kitambulira ddala bulungi nnyo muganda wange ate music industry gubeera muzigo mwerere nnyo ate esayidi eyo nga mukoze ekyo kati munange bwe nti bwenkoze ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo ne video endala making sure nti no osubscribinga obeera nga tonaba video sobola ogimpera like n'okusharinga ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo katono nnyo bwekiti